Kati before nga sinagenda ku information njala soka kuyisawo kano. Mwenda bana Uganda buli mujali please njala bategeeza ensonga za mukyala Rema Namakula ne bwaabwe Sebuholo Hamza your diversion temujigenda. Don't share anything concerning Rema and Hamza, that is a diversion. Ensongera zono Setani father mwamutegedde eyetutemba mukutte kwa kamwesi oyo ne diversion temugenda Setani father. Then omuliro ogwokyebwa amasomero kubanga weewunye ani eyavuddeko omuliro gwayokeza essomero ly'abamuzibe. Bamuzibe bayinza okweyokya kubanga bakitegene bagala kukola mawulire ne bookya essomero ly'abamuzibe kuba omuzibe tasobola kweyokya. Eyo nayo diversion. Tugenze ku lutalo wakati wa Ham ne babloga ba NRM. Eyo nayo diversion ku kisawo ky'ennakivubo nkiddamu. Ekisawo ky'ennakivubo between Elias Lukwago ne babloga ba NRM. Eyo diversion temugigenda mutemukisharinga okokya amasomero diversion. Setani father oba satani father oyo naye diversion agandi bamukwatidde kwa kamweso oyo ne diversion. Hamza Sebuholo ne Rema Namakula ezo nazo diversion temuzigendamu. Tugende ku bintu ebigasa eggwanga olw'ensonga tulina ebyokukola bingi awo noovuddewo kati ngenze ku nsonga eyandeese. Alright, kati ndowooza ngenze ku nsonga eyandeese oba gali ngenda sooka gabalekera gyansalawo kakuyisa omawulire gandi okwendeka ogalyage mwagala ennyo okusingira musharinga evidiyo ntandisa bwete. Eno sekiritala tujagala egende mwenna eri abaana ba foot soldiers ne Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze waffe omulonde w'eggwanga njagala muwulirize bulungi nnyo. Mwenna ba foot soldiers buli kimu kyonna kirimu ekyeggwanga naye okusingira ddala abali mu ghetto njagala mumpulirize kyombale temukimanyi nakyo kipya njagala mukasale bulungi nnyo mukasirike ku TikTok ku Facebook wonna mukatali mukasharinga. Okusinzira ku drone zange ezigenda zitandika okunoonya kati ebyekusifu batandise okukweka ntegeezeddwako nti tegeeza ba foot soldiers bonna abalina opuwepona ba people power nti waliwo engeri empya gye batandise okubayingiramu yeewa. Njalo tegeeza mwenna abavubuka ab'obuwala n'ab'obulenzi abali mu ghetto nga mwagala enkyukakyuka. Muhoozi project eri mu kutambula okwetoola eggwanga lyonna essaawa zino eriko MK naye nga yava mu kkala eya kyenvu ne bagizza mu kkala enjeru. Kino kitegeeza kitya? Abasiraamu njala kozesa ttamu ne munansonyi okusookera njala kwetondera abasiraamu okukozesa ebigambo bino ng'ate manyi muliko bangi nnyo. Njala gikozesa bukozesa just kubalaga enjawulo mu kintu kino. Embizi esigala mbizi ne bw'ogijjako ekigodo n'ogiwatako ekigodo n'olekako biifu ennyama eri esigala mbizi. Simanyi eyita MK ne bw'onookyusa kkala za kita ove mu yellow dde mu white ng'otambuza MK project osigala oli mbizi. Kyenkugambye nti embizi ne bw'ogijjako ekigodo n'olekako ennyama eri emyufu gye bayita beef era bagiyita ki esigala ennyama ya mbizi. Kati gono bw'otambuza MK muve mu yellow mudde mu white nga mutambuza project yapo it won't work out. Mukola diversion and this is the fact mukitwale mukijja ku nze. Yose tiba habulwa lutabayisirwa mutabani wakalekezi nsi etamuze zidde nsanga bisibwe gwe mmanye. Ku notes eziri ku international level ezimuliko nga bamwagala mu formula munga avudde mu buyinza tasobola kukkiriza ko handling of power ku mutabani we. It is impossible. That's why right now they are promoting him to come back. Chesimenti anatuukayo. Eno yonna bakikoze Muhoozi yagamba previously ntayagala kwesimba okuba president era takyagala nga kayagala sigala magye. Eyo video gyeri. Right now avudiraga nti ayagala kwesimba okuba president akikola kubeera relevant mawulire ne kukwata mawulire kujjawo bantu balowooza mu kintu ekigenda maaso mu Uganda nkiddamu. Muhoozi Kanyerugaba ennaku zino afuuse diversion ku media ngenda basa mwena benkyuka temuddamu kusharinga bintu bya mwami ono. Yagamba tagenda kwesimba otayagala president era sigala magye. Naye kati bamukozesa kubanga nti history agamba Museveni tasobola kukwasa buyinza muntu yenna alina busigalako bw'okufiira mu buyinza. Era naffe kyo tutagetinga yege twagala ofuna ono atambula eggwanga ne bw'akuba campaign he is nothing tebasobola muwa buyinza. Wano bakimanyi nti yayiika Windows 2 tali favorite 3 abantu bamwagala. So kino kibajjako ti embizi ne bw'ogijjako ekigodo esigala bagiyita mbizi okujjako ebifo bimbi embizi bagituuma amanya nteno bacon oba pork ribs oba ki ne babituuma amanya nesigala mbizi. Kati gwe ne bw'onootambula ng'ovudde mu yero yakitawo gye mwatandika kuba kyavunda muteekewo chairman tebigenda kukola. Embwa esigala mbwa ne bw'ogisanga era ntekyuka.
so mukitegere bulungi nnyo buli alina amagezi mukitegere nti ekyo tikigenda kukola kati ntandise bwenti ekyo kinjagadde bategeezawo before nga sinalambula nsonga eno bale bategedde ntufuna information era twabategeera buli kimu kati mumpulirize mwenna bulungi nnyo abali ku ground eno project etambula bagikozesa nga diversion to attract media whenever there is a serious problem in Uganda. We are in economic crisis. People have been killed. People have been kidnapped. But right now, Muhoozi is moving across the world, the country, seeking for sympathy and seeking for votes, but which is not in their plan because they're planning Museveni to come back. What is their main agenda? Information yino. Mwenna banna Uganda ddala ba foot soldiers abali mu ghetto. Mujjukire nti tasooka bali balowooza nti Kyagulanyi balasita bokka bamwagala. Ne basindika kadduwannema. Ne basindika kadduwannema. Basindika kadduwannema oba omudaala gw'ennyama. Omutemi w'ennyama Buchaman agenda afuuke ghetto president ekigaana. Bagenze okulanga abaana basinga obukambwe baana ba ghetto kye bakoze kiki. Njala kutegeeza public nti Muhoozi project yali kulutinze battalion namba ey'abarastafarians nga bali mu SFC. Bano barastafarians batambulira ku Muhoozi project era basindikiddwa buli kintu kyonna ekya ghetto nga bano bagenda kuba batandika okusportinga n'okuwamba n'okutulugunya abaana mwenna. Naye ng'ekikulu kya byonna baagala kutandika ku sportinga ani ali mu ghetto nkiddamu. Muhoozi project erimu battalion namba y'aba SFC naye nga abarastafarians balina dreadlocks bambala nga abarasta banywa enjaga bakola buli kimu era basindikiddwa mu ghetto zonna eziri mu Kampala mukono wa Kiso. Naye nga fun enough nga ne ku kitebe kya Nuupu ekamooca n'ekamooca wennyini babasindikawo dda weebali. Ne ku Firebase mwegendereze nnyo abantu bajjawo nga balaasi nga temanje bavudde. Eyemu ku group y'aba SFC eyasindikiddwa bano nno emirimu gye bakola gisinga obungi. Abamu beeyita bayimbi, abalala beeyita ba comedians era nga batambula nkiddamu. Abamu beeyita bayimbi, abalala beeyita ba comedians, abalala bo bagamba nti barastafarians batambuza njiri ja oba gye bayita eya Katonda. So mwena mutegeezebwe nti abantu bano bonna abatebefula nti barastafarians abazze mu ghetto nga tembategeera bonna basinga obungi bali ku lutinga battalion namba ya SFC naye nga ya barastafarians abasindikiddwa mu ghetto zonna. Ne message gye nataddeyo ku mutimbagano ebalaga abantu bateeseteese okubeera mu bitundu bimagere nga bapangisizeewo n'amayumba bangi nnyo ebitundu bingi nnyo okuba nti bagenda kamafulaginga mu ngeri eyo. So mutegeere nti be bantu bennyini be tutegeeza mutegeere bulungi nnyo.